Basiba ne banyabo okusinzira ku mbeera ensi gy'erimu kati kyetaagisa buli muntu okubala alabe waafunira wewa. Kuba mbategeeza nti waliwo akawuka abantu ke batalaba akaleetedde ensi okufuuka nga weeri. Akawuka ako mu buwandiisi bwange ab'oluzungu baali bakyusa twakayita spiritual virus, akawuka k'omwoyo. Akawuka ako buli muntu azaalibwa nako, naye mutuufu Katonda ajja kubasaasira kutegeera akawuka kano n'obuzibu bwako. Mu ngeri ndala osobola okayita siri wa Lungereza naye ebigambo ebyo sin ekibi. Ekibi kino mbategeeza kyebayita ekibi ke kawuka k'omwoyo ke njogerako. Sitaani ye yakakola n'akayingiza mu Adamu ne mukazi we. Akawuka ako ke katigomya ensi yonna, ke kasaanyizaawo buli kintu, maka buli kintu kifu. Kwano tewali nsi yonna ntalo zemulaba mu nsi, mu maka, mu mawanga wonna, ngeri zonna zonna. Kawuka ako kabayita kempise spiritual virus. Akawuka kono kayita ekibi, kebayita ekibi, kyetaaga mubale, buli muntu akakanabale, kubanga ku lw'akawuka ako mpawo watali kaaba. Katigomya bajjajjaffe, katigomya bamaama ne bataata nga teri mirembe. Akawuka ako mbategeeza kafuuse ekizibu ku nsi, era Yesu Kristo kujja wano, okuva mu ggulu kujja wano, akawuka ako kaali kamuleese okukatundula mu muntu, omuntu awone. Mbategeeza nti akawuka ako ekibi nga tekinaba kujja ku nsi, ebizibu tebyaliwo. Era ebizibu ekibi bwe kyalabika ku nsi n'ebizibu nibyegattako, omuntu n'afuuka muzibu, n'afuuka mubi ate nga alina ebizibu. Kino kivaawo kirala kiddako, kino kivaawo kirala kiddako. Nakyo mwetaaga kubala, mwetegereze akawuka kano mukoze mutya nako, kubanga ko mbategeeza nti mpawo watali kaaba tuzaalibwa nako. Kyeva mu video mbategeeza nti buli muntu azaalibwa mubi. Mbategeeza ebintu bitambula bibiri, ebirala bisatu, ebirala bibiri. Ekibi kitambula n'ebizibu, kimu we kibeera, ekirala we kibeera. Ebibi n'ebizibu bitambula ebi. Ate obutuukirivu n'emirembe n'essanyu nabyo bitambula ebi. Kimu we kibeera, ekirala we kibeera. Abasoma bya Bayibuli muyinza okungoberera, muyinza okuntegeera. Akawuka kano kempise oba mu buwandiisi bwange ab'oluzungu mu kukyusa nakayita akawuka k'omwoyo, naye spiritual virus eyo buli muntu yenna azaalibwa nako. Kyebamula muntu azaalibwa mubi, azaalibwa mubbi, azaalibwa n'obubi bwonna, azaalibwa wa bizibu. N'olwekyo twetaaga mubale basibe ne banyabo abandaba, olabe akawuka kano okusigala nako oba kukagibwako. Kuba mbategeeza ky'oba olaba mugamba twagala tunoonya ssente, ate bwe bituuka ku Baafrika bo banoonya ssente, tebaagala kumanya, tebanoonya kumanya, banoonya ssente kyokka. Abazungu nabo mu ngeri emu bazaalibwa n'akawuka kano nga ffe, naye bwe bituuka kunoonya emmere, ekyokulya, ekyokwambala, ate bo alina n'obudde obusoma ekitabo. Abafrika kye batalina. Mu Afrika abalimu noonya ssente mu bulungi ne mu bubi, naye bw'amala kuzifuna era emirembe talina. Bagagga bali mu nsi ne bategeeza bulijjo mu Uganda, bagagga tebalina mirembe wadde tondo.
abavu basinda utafuna mere utafuna cha kwambara na okusula nabagaga ate afuna sene naberanga yagura mayembe kamutegomia n'ekyo mbategeeza ntakawuka kano kebeta kempise special virus oba sin ekibi kyekizibu kye tuteeka okutunulira kwa amadini gano n'amakanisa kakirema kubanga tegayina buyinza amadini n'amakanisa tegayina buyinza bwa Yesu Kristo obujjako akawuka kano mu muntu kyeva mulaba nabo benyine banedini akawuka bakayina basumba amakanisa bano bakayina kyeva mulaba bajudde buchayi badwe jenje ukana akawuka aho kekana nyini obubigo no buli munsi era kayina magezi gako agenja kuva ku magezi ga Katonda nekyo mwetaaga mumanya akawuka kano gwe mugasigaza kubanga mbategeeza nti kekana nyini bizibu byonna ebiri munsi kino kivaawo kino nekidawo kye kivaako kino nekidako kekawuka ako ate bw'omala okukavaamu bw'omala n'ofuna amagezi okuva eri Katonda agakujjako mu akawuka ako butereevu omwoyo wa Katonda ajja n'atuula mu gwe ng'olwo oyingidde mu bwakabaka bwa Katonda nga bwe kyawandiikibwa mu Baruumi 14 n'olunyiriri olwa 17 n'olwa 18 wakulaga nti olwo bamaze kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda omuli obutuukirivu n'emirembe n'essanyu mu mwoyo mutukuvu kyabamula nti olw'obudde kangezeeko ndabe wanyinza kufuna obudde busoma kyandi kiba kino mbategeeza nti bano bantu baali bamaze okugibwako akawuka ako kamaze okubagibwako laba bwe baali bafaanana bikola yatume 9 n'olunyiriri 3 bikola yatume essula y'omwenda n'olunyiriri 3 wagamba nti awo ekanisa yali mu Buyudaaya bwonna ne mu Galiraaya ne mu Samaliya neba n'emirembe ng'ezimbibwanga era ng'etambuliranga mu kutya Mukama waffe ne mu ssanyu ly'omwoyo mutukuvu ne yeeyongera mulaba abantu ekanisa emirembe nga nyereere akawuka kamaze kubagibwako Yesu Kristo yajja kututundulamu akawuka kano kabayita ekibi ekyayingira ku Adamu kati amadini n'amakanisa gali mu nsi tegalina buyinza obwo so nga ate bw'olisoma Yokaana sura 2 enjiri n'olunyiriri kuva ku 21 kuva ku 23 ojja kusanga nti Yesu Kristo yagaba obuyinza obujjako ebibi ku bantu abakozi ba Yesu Kristo bali bakujjako ebibi ako kawuka mu bantu kyeba boda mu Luka sura 24 n'olunyiriri ndowooza kwa eyo mwana mu 8 na mu 6 na ogutwaka na mu 8 ojja kusanga nti Yesu Kristo nga amaze kuzuukira yalagira abayigizwa be nti ende mutegeeza amawanga gonna okwenenya n'okugibwako ebibi ekigambo okugibwako ebibi eddagala amadini n'amakanisa tegalina buyinza kujja ebibi ku bantu nedda kyeva mulaba abantu newankubadde amadini gateevuunya mu nsi amadini mukuli byalo gali awo ne obubi bw'omuntu bweyongera n'ebizibu byeyongera ku nsi ng'akabonero akalaga nti amadini n'amakanisa gali mu nsi kati tegalina mugaso gonna kubanga bakyama baabula n'ekyo mugoberere obwandiisi buno mubwekenenye mutegeere nti akawuka kano Yesu Kristo ke kamuwanula mugulu ke kamuleeta wano okusobola kajja mu muntu n'ekyo teri magoba gogenda kufunamu kubanga omugezi mu business mukufuna ateeka okutunda okufiirwa n'okufuna akwetegereze awali awava okufiirwa n'azibikirawo kakati lwaliwo naye mwebale mulabe kalungi kye akawuka kano kyekakuwadde kalungi kikolabye ku kyozaalibwa ojja kusanga nti bizibu byereere ojja kusanga nti bukyayi bwereere kamba nga bwe nabadde mpategeeza mu vidiyo ndala buli muntu eyeekokola munne kubanga akawuka kano kafuukira abantu ekizibu buli muntu afuuka mubi buli muntu namwewuunya nawe bakwewuunya n'oli yeewuunya munne kyekibi kyebeta sindi kyekitekomyeza ensi buli kibi kiri mu nsi muno bino biri mu gavumenti bobbi n'enguzi biki akawuka ako kekakikola abantu basobola okujjako okujjako nga bategedde Yesu Kristo eddagala lyaleeta ku nsi lyakawuka ako nimukawona obwandiisi buno bwabwerere eri buli muntu amaawo gonna gasobola okufuna emirembe akawuka kano kabayita ekibi nga muweereddwa amagezi agakabajjako mwebale nnyo mwebereddera